kale muri mutya mikono gyaffe mubale nyo kubanga mutugoberera balamusizaako nnyo ne mbatumirako obulamu buli butya atumalako omwaka ndozo lero lunaku lwa 2 olusembayo mu mwaka 2021 era teruliddamu kubeerawo tulina Biva Organic Access Building nga bulijjo omujjanjabi abalidde bitafutafu Christmas mumaking sure ndi mugenda wa Biva ate abadetoxifying jana tukengo listed brand shoppers yatwambaza emivumba emivumba engoye ennungi emivazi wajamba netume ma Christmas yonna tukyagenda maaso n'okubanga twambala mukitegeddewo nnyo ate ne banafu bapista tukwemu muba mizigo omukulu nina omukulu president takubawo kalulu talondebwa talika mumyuka buli kimu kiki kitambula olyo kyasebo ndi bulungi bagamba kyabalabi baffe balabi balungi nnyo ku mukutu waswa Emmanuel Trust Media Uganda yes mwebale kutuusa nsonga ku bantu aye tuzituusizza abantu mubawadde amawulire muyambye abantu mukyusiza obulamu bw'abantu amazima matuufu omwaka guno mwe bannambeemu banyu ate mwaka guno nako bali nambeemu waffe mwaka guno mwe bannambeemu bange omuntu yenna akyusa obulamu bw'abantu akwata ku mbeera z'omuntu wa bulijjo abeera wa mugaso nnyo mu society. Wow, that's nice. President Christmas against it. Christmas yabadde mbi abejjinja banyaniriza bulungi twazinya amazina baba twakyabadde ekisufu nnyo twabadde mu jjinje masimu gonna nga tegaliiko nga tuyinza kumanya biki biri ku mikulu ng'andi Kampala banjira mazzi era njagala okwagaliza birthday nnungi wadde yayiseeko neffe tukulaba oli mupya bupya buli tukulagako buli lunaku lwonna mu nsi lwandibadde lw'amazaalibwa go kubanga tucelebratinga olwo olunaku kaseera kubeera. Wow, that's really nice and wonderful. Anyway, kakati amazali gaba gagwa anyway soko njukize kwa pili mara kwa mara so Calvin Kayanja Immigrant Care Services tubeera wane mutundwe okulaba tuyamba kwabo abagala okugenda ebweru nga bayita makuba amatuufu naddala bana abagala okukola emirimu egy'enjawulo bakirinda ba security baani tubaba nnyo nti sente zaabwe ze bataddemu zibeera protected kyekikulu ennyo ebyogenda ebweru bisobola okugaana mizimu gikugaana oba okufuna omulimu omulala naye akasente ko kootaddemu kakomyewo kakuddiziddwa awo bwe tuli nnamba emu kale kakati tubaye tuli awo Christmas ebe kumanyi Uganda kalinga katambi kasera kachuka ng'omusajja agenda avaayo yegana mukazi we bwe yakyalira bwe yayanjula juzi Pastor Bugingo Pastor wo mulungi gweyagala ennyo Pastor mwagala Pastor Bugingo mwagala nnyo kubanga Pastor ate era omuntu yenna abuulira ekigambo kya Katonda alungamye emyoyo atubuulira ebyebuziba atubuulira eby'omugulu tumwagala kozi twagala okukyusa ensi eve mu kalogo kalenzi eve mu kuwalaŋŋana tubeere muntu omu twerabe ng'abooluganda nga Bayibuli bw'ekirambe so Pastor Bugingo mwagala mu kategori wakuba nti sikkiririza mu bulimba bwe na bigambo ebijja bitakwata ye okiwulira bulungi. One, toyina ngeri gy'oyinza kutugamba nti bakuinvitinga buinvitings nga ggulo limu ng'omukolo tegunnabaawo gwe mwennyini walangirira n'otubuuliranga ne waguze ne certificate ya Buganda eyasinga batuuka yeeyo omukyala ekyulika kituukira ku makya omusajja n'akwanjula omukolo ne gumya n'ebituuke n'amaana agamaze yosayanjula anti kati kyenkubuulira kyekino tulina problem y'abantu abaweddeko amafuta abaweddeko obwa Katonda naye nga bakyerimbika mu kiti ekyokubeera bapasita kyova olaba njagala nnyo Father Lukodo bayaddawa ministry eyo ya ethics and integrity otemanyi yetwala bana baki abapastors n'amajaji ebyo byonna bitambulira omwo abantu bano babakebera emitwe tujja kudda wano nga tuli ku muntu aweebekwa platform abeera kumpewo abuulira ekigambo naye ng'asiga butwa mu bantu ng'omutwe Bugingo njagala bamutwale bamukebera omutwe kuba byajjayogera ebiseera ebisinga tebikwatagana soka ojja nkwatizaamuko emyaka gyemaze ng'omugoberera mumpenezo z'olonda muntu yeekubajje neyeekubakyo Bugingo teri yamusinga kuvuma basumba bawasa bakazi balala ekyo nkufuna okiwulira bulungi ffe twali batiimu Bugingo
waliwo yagambira nti eyo nayo yakwokya eyo mujoche faba mukubayo kya Bible era defending kululwe naye mawulire lwakutunula mbwati naganze sinza wadde okuzaala embwa eyinza okwokya Bible ne tugana n'atwegana n'akitulekamu awo envire ku bugingo n'akuba buli musumba wano yawasa omukazi owokubiri bano babawasiza kubagana bano wa abasumba bakazi babavaako dda sente zabakyusa gwe sente zakulekawa oshobora bulungi so mufumbo onaze yekuba ebigaze yekuba engalike takyaliko mwoyo takyayinza wadde okuwonya omusujja gw'ensiri gwe gendayo toli mulwadde naye ate gwe biva bibe yabitereza biva tabeerawo nozungirawo ati kugambye bugingo takyalinamu wadde amaanyi agawonya omusujja gw'ensiri okiwulya bulungi mwoyo wa Katonda yamwamukadda yasigazaki kyasigala kifulukwanga bonasanga ekiswa ekivuddemu enkuyege nga gwafuuka kutakataka gulya okitegeera ennyumba yavaamu edda abantu ye bugingo afuna ate amaanyi agatugamba nti nze ewamakula saagendayo kwantulwa ani nkugambye bugingo muyaye singa defendinga buli kyakoze bibirikale kuba musumba onasiba tusabira favor naye omuntu wabalabalanyiza mu buyaye bwandikoleddwa ffe abatali basumba jaddukira mbusagendeyo nagendeyo lwabino Bayibuli eyogera ki era kiki yali akoze kiri bibiri atusabira favor bulijjo favor ki mwagala bwagazi bakyogera nti favor nga temuli makulu mpulira bali kumpewo babawa ne mubeerawo nti babawadde favor era byasabisa nakwatamu ekigambo kimu mukama yamutuma nti amalange esaala abasabidde batu favor anti kyekugamba kyekino favor ki yes mukama ayinza okukutuma tulabye bangi mukama baatuma n'abajjako ennaakani n'abajjako amaanyi kasita okwata ekkuba eddala n'okola birala bwe kasita otandika okugenda n'ebintu by'ensi n'oleka ebya Katonda ng'oli musumba toba na bwa Katonda bwe bw'otandika okutulaga nti ofunye essanyu mu mukazi ng'oli pasita nga tolijje mu Katonda tuba tukyaliwaawo naye omusajja yatugamba nti mwamwogerera naye yatugambako ebyo ebyali ku mukyala wo nga bwe yatonnya bwe yali akola biki Katonda akola ki awonya akola kyawonya kati gwe pasita bw'oba osobola okutugamba nti wayawukanye n'omukazi olw'obubi bwe ng'oli pasita olugamba Katonda ayogera naawe iwonzirukireyo ki kati nze nkyayinza kuba na kizibu ki nenjijjukire wa bugingo akole ki akuyambe kuki ebyo byo bikulemye abaana b'oyisinganya nabo buli omu talitabuuza munne nga njijjawo onyambe ki n'omwana wo baamutikira n'otalinnyayo nze njijja ewuwo ne favor ki bwe tasobola kukuyamba na famire yo muzumba ozunga na buwala buto bw'osanze Kampala omukazi gwe walwana naye entalo gwe wava naye mukyala ali eri toyinza wadde omukubira essimu nga ndona favor kyewo omukazi ayinza okuba yamucyankalanya ati nkubulya ne bw'okucyankalanya bubeerawo yesi yakucyankalanya obwa Katonda bwe tunoonya mu gwe buliridda wa bugingo mu musaasire ati yesi bugingo nga ye muntu owa bulijjo takyali pasita pasita aba n'amaanyi agasolovinga ensonga z'amaka ge kiki tutwalayo okusabira ewuwe nti njagala mbeere nga pasita maka gange ganywere abaana bange banjagale si kubeera Haji Bugingo kati kyamukutte bagenda kumutwala ku kooti ate bagenda kumusiba omusajja yeka yakafuuka Haji nga tagenzeeko maka kandi kyenkubuulira ayagala nnyo okukola ebyensi nga pasita akkirize alizayininge agambe nti kituufu kyennyininyini obwa Katonda mbutadde atobe nansi teri agenda kumunenya akasajja kamuliza emiguwa kati oba Mabirizi yafunye kyanywa muganda wange Mabirizi ngenda kumunoonya olutalo tugenda kulunwanaaba ngenda kunoonya Mabirizi njagala omunoonye omugee Kayanja noonya Mabirizi njagala tugenda kutambula wamu mu lutalo lona nkuwulira lwakufanamu kati yazze mu byasi omusumba yenna atakwotinga Bayibuli atalizoninga bibirikale abeera mufere wa wano Mabirizi bw'omutunulira bwoti omusajja omulabira mu kitiiki kuba ndaba omusajja muzibu Mabirizi hiro lwaki hiro ati kyenkubulira omusajja abuziza abantu bonna akuba Bayibuli enkya n'eggulu ajja neyeekuba engalike Bayibuli yalagirawo okusula n'omukazi gw'otawasiza simanyi weeragira kati basoma Bayibuli ki
mbu favor kibugingo gyayinza okuwa. Omusajja atugamba agenda ku defending constitution ya Uganda. Amateeka n'ebiragiro weebiri. Kubanga ono muntu mukulembeze era alina abamugoberera. N'abalala bayinza okukola nga ye. Tuzadde abaana baffe mu ggwanga lino. Tuzadde abaana baffe abawala. Omuntu agambe nga pastor yakikola. Nga pastor yakikola. Pega mulinga ngamba nti oloko badde mu mfumo nga tebanda kujja kumpeta. Kwegalo ku kigo kyakoze. Kisobola okuwabya abantu bakadde 3 mu ggwanga. Si bokka. Buli omu n'akikola basajja bagaga. Omanyi wano mu nsi ekikuuma buli kimu nsonyi. Musajja naga ne wayi bananda babate mukazi anzalidde abaana bwe batinga mukola bwenji. Kati bugingo bwe tukiririzaamu. Ne kati bugingo bwe tukiririzaamu. Najibikula. N'akwata mu Bible n'akola bwati n'akola. Ajja ku inspiring abantu bangi abakyami mu nkola eyo. Kuba omuzimu gulaba edduka. Bantu bangi nga Sitani yabakemadda. Ng'ekikyabatiisiza kitono nnyo nsonyi. Zezibabikkako. Musajja abayambi azibambudde. Azibambudde. Gwomanyi bagenda okukyamya mu nkola eyo. Era wano njagala kusaba gavumenti ya Uganda yalwawo nadda. Aba bagamba nti basoma amateeka bavaayo ku nsonga endala zonna bugingo bamulinza ati ye yaani wa. Ayina omusumba gwakkiririzaamu ennyo gwe bayita Kayiwa. Ensonde mukkiririzaamu. Kayiwa kubanga ali mu sikando zino kubanga amagezi atukugamba nti Kayiwa. Musajja we yeeganye nti yayanjula. Twagala otunyonyo wasabira mukolo kyo. Ate kye nkubuulira Katonda yajja kufungulira gwe bolowooza nti balimu ye. Bakayiwa Katonda ajja bakufungulira. Kuba Yesu Kayiwa mubuuze okugatta okugenda ku mukolo gw'okwanjula oli yafa. Bwe muba muga nti mukkiririza mu Katonda omanyi Katonda agezesa abantu ate atufungulira abantu abamwesibako. Kayiwa ne banno ne bugingo muli ba pastor mwogera ne Katonda. Lwaki Katonda gwe mwogera naye tayinza kuzza mukwano guli? Lwaki teyabagamba kyakukola? Lwaki teyamalawo bizibu biri? Lwaki Katonda gw'oyogera naye Kayiwa bugingo Katonda gwe mwogera naye tasolovinga nsonga za family. Bugingo ayisinganya abaana be tajjo buli omu ayita eri buli omu ayogerera mu n'ebisongovu. Katonda kyo gwe musinza atasobola kusolovinga nsonga ezo. Tolanti bana bantu batuwa favor ya bitukuli. Gwe weewunya basumba bana b'e Kampala. Basula mayumba ga bbeeyi bafuga mamoroka ga bbeeyi naye nga bakugamba bakolerera ggulu. Omusumba omutuufu akolerera eggulu asula mu kyaki. Si mu mayumba ebintu by'ensi babyeyambula ne babyenenya ate ngenda kukkiririza nnyo mu bafaaza. Kuba bo babyenenya n'abakazi ne babyenenya ne babeera mu kigo. Okibulya bulungi okwo kwe kukolerera eggulu. Kwe kubanga toyina kantu konna ku nsi. Ne musumba n'aviirira ganze sina bank account gye sitalinamu ssente otereka ne ku nsi gwakolerera eggulu. Nze sina banka gye sitalinamu account otereka ne ku nsi gwakolerera eggulu. Ate byensi byansi. Ati kyenkubuulira bano bakozesa ssente zammwe ne bye mubawa bo ne bafuuka ab'amaanyi wano. Teriiyo pastor yandibadde kubanga ye akolerera ggulu. Eby'oku nsi obyagaza ki? Osula mu nnyumba ya biliyoni ng'eriyo abatalina gye basula. Omwana akuba akafaananyi ng'alaga amaka mwasula embaga gy'akoze n'akompyaringa. Emmotoka ovuga ya biliyoni 5 n'akompyaringa ku ng'eriyo abatambuza ebigere. Bayibuli ekulagira okukolerera eggulu okukolerera ggulu. Bali ku nsi bakolerera kati baavudde ne kwetyo bakyusa bakazi ate bugingo tajja kukoma kwoyi. Kati omukyalo no gamba makula nga kugamba ebigambo bingi ebiyitingana. Gobeera ng'oli mu media amedisa akavuyo olaba oli mufumbi w'omusajja omusumba omulamba naye nga goloza makula nga ye abasajja bangi abakubiddwa emigowa n'abakazi. Olunaku lumu nja kukuwaako abasajja babadde ab'amaanyi ne bakuulwa abakazi. Okitegeere? So makula nga ye nga bw'owulira ekibala kiri ekyadamu ne Eva okiwulira bulungi. Sitaani alina engeri gy'ateekawo omuntu we n'amuleetawo omuwala ne yeeteeka ku buli omu. Omukazi yenna mu kitundu kyonna aba mukkakkamu. Omukazi yenna teyeeregalega mu bantu mu midiya yadisifendinga buli kimu yalaga nti yamanyi buli kimu wano. Omukazi no tawoneka. Kyogamba gye tugenda amaaso ayinza era ndawulidde nti waloneke batunda kati akazigo bakayita makula vasilini wokeesiigira bwoti mu kupasula opasuza omusajja omufumbo. Omukazi makula mulabe edduka. So naye omukazi yenna kalakita bweti oba olina okubeera ng'oli mwegendereza nnyo obutakusuula.
Ushtegede kuba mukazi ono singa yali ayagala nnyo bugingo ne future ya bugingo yandiga nyo wayikerere nnyingi okuva lwe najja mu bulamu lwaki tonzikiriza ne stepping out tolaba nti kino tekiworking out gani nawe ati nkubuulira mulimu kye tuyita okwerekereza waswa olunaku lumu gwe ne bw'oba oyagala otya nga tukolagana tutya okunkyaza ku kyano yo naye ng'abalabi bo bagamba naye kayange buli lwemuleeta tetujja na kubiraba oddamu okunkyaza era mbasiddamu naye omusajja buli kukyabo wajja mu bulamu bwagwa akkirira agwa ffe twali mikwano gye twadduka twali tusabira kana tetukyali nnyo motoka zaffe twali tuzisimba social media ebyo twabikwangululako eggwanga lyonna n'ensi yonna yali etumbula bugingo tambula ku kkubo labo waliwo akyamuwuliriza omusajja yafuuka wakunnyonnyola nnyo omusajja yafuuka wakati bantu beebuuza aji ba aji musajja mulamu omutu oba si mulamu bw'ayogera bina ekya bw'ayogera biri bugingayika ekikyamu ne wano nze wenjagala okusabira bannayuganda sivumirira kuwa basumba ate era sibakubiriza butawa kimu kya 10 naye Katonda tumusaba atusaasire era atusonyiwe nga bwe yakisengeka mu Bayibuli nti ekimu eky'ekumi n'ebiwaayo bigenda mu kanisa abali mu kanisa babbi tetujja biteekayo beegaggawaza bokka bano abantu tebakyakolerera ggulu basumba basula mu mayumba malungi bavuga amamoroka ga bbeeyi ng'ate beerimbika mu kukolera eggulu bandibadde basula mu makanisa naye omusumba n'asula mu nyumba ya biliyoni avuga emmoroka ya miliyoni 8 nga mu nsi mukyalimu abanaku oyo yagamba nti akolerera ggulu lwaki alina ebyapa by'ensi ensi bagiguze nga basumba bagirinako n'ebyapa amataka gonna gali mu mannya gaabwe nga bakolera ggulu tebandibadde na kantu konna ku nsi kubanga bakolerera ggulu naye abasumba bali ku bugagga bw'ensi batandise n'okufuna abakyala b'ensi abalina omukyalo omu kati bapaasi ba aji bali ku ndiga za Katonda makyaki bagagawasiza ebiweebwayo n'ebimu eby'ekumi mbakubiriza mwe bakkiriza bannange tubikwate tubiwe abaavu mu community zaffe nga bwe tuzze tukikola kwate ekiweebwayo b'ekimu eky'ekumi kisabire weetondere Katonda yamakyaki waliyo babbi pasita avuga moroka ya bbeeyi asula bulungi oyo simulaba akolerera ggulu kubanga bye twandibadde tutwala mu kyaki bidaivatinze ne babiwa abanaku ne bazimbira abaavu ennyumba ne bazimba ne balabirira ba ofani ne balabirira abaavu naye omusumba okuvuga moroka ya miliyoni 4 n'okusula mu nyumba ya kawumbi ensi yonna ebyapa biri mu mannya gammwe awo tewalikolerera ggulu bano baafuuka bafere era nze gwe nkutunuulira n'enseka akwata ekimu ekyo eky'ekumi n'okiwa mu kyaki anze nkubuulira ekituufu nkukubiriza abaavu bali mu famire zammwe n'abatalina ngoye nga gweokwata ekimu eky'ekumi mbu byeweebwayo biwa mu kyaki ng'olina abaavu mu famire yo ng'olina abaavu mu community yo bwewalaba abaana bazimbye embuto baneiba bo tebalina kye balya ng'okwata ssente gaggawaza basumba nze nkubuulira kino nze Kayanja sisobola kukwata kimu kyange kya 10 nakiweebwayo kukiwa basumba banaabafere ovuga moroka yebbeeyi osule bulungi nga bwerimbika mukolerere eggulu waliwo akolerera eggulu alina ekyapa ku nsi mwe abatubuulira nti ebirungi byonna biri mu ggulu bwe mugingo ne bapasita basigadde ekibabeeza n'ebyapa ebyensi kiki andi kyoli ku nsi kyolibeera mu ggulu nani nkubuulira kino bwe baba abatubuulira ebirungi ebiri mu ggulu bapasita tebandibadde na byapa bandisuze nga mu makanisa naye kibasuza mu maziyumba agatunula ng'abantu kiki ekibabeeza n'abakuumi nga mugaa nti Katonda yakuuma yakola kiki kyova nti abasamize bagenda kubasooka mu ggulu maama fiina bamuvaliwinga nnyo okusinga bugingo ati nze nkubuulira abasamize bagenda kubasooka mu ggulu kubanga babadde faithful eri Katonda Adikashi wewe bamujiri mu sabo ngabako abatalina Adikashi maama fiina bwamujja mu sabo bwagabira abatalina bugingo bwazimba ennyumba bwavuga emmoroka ez'ebbeeyi kati yatandise kunonooza bakazi awasonda tona kwatoli okitegera bulungi gwe wenna akyakwata waletino n'ogisumulula n'ogaggawaza abasumba gwamanye oli kitegeera leeti nti abo badde oba bafere kwata ssente z'okoze bw'oba oyagala kuddiza Katonda tunula mu famire yo kyekisooka temuli banaku
Muli wano Kampala mwefula abayamba buli mukyalo ewamu abantu bali bubi. Abaana babasenga bamwe babajjajja bamwe abaana b'enganda zammwe babakojja bamwe bali mu byalo eyo mbuto zibazimbye tebalina kaakulya. Muli wano mugaggawaza abasumba museba abavubuka sewo badonatinga no donatinga. Ekyo kikwate moroka ne kijiwaayo mu famire yo bonna balina emmotoka. Diza abantu bakatonda kuwa omukisa. Situla abantu bo bennyini tunula mu community ya batalina we basula batalina kye balya. Bayambe bakwatireko katonda kuwa omukisa. Naye muli ku basumba bawana abafere. Abasumba bawana babye buli omu batandise kujooga abaana baffe bawala. Mbu mubagaggawaza. So ekyo sikiriziganya nakyo nze kimu ekyange eky'ekumi nkiwa community na family. Katonda mwetondera nnyo nti munnange watugamba ekimu eky'ekumi n'ebyo tubiteeke mu kanisa yo. Naye ate abaliyo ababisolooza babbi. Calvin nze gusimudde.